Eno byampuna agaliwo galaga nti akazito akateddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bangi bwa Ssaabasajja Kabaka gye yamuteeka amaliriza eggwanga n'aliddukamu bw'agenze mu bizinga by'e Zanzibar kwekweka keeyo balala bagamba simanyi agenze kubasawo balala bagamba simanyi agenze kwekweka balala simanyi agenze kulaba Kabaka bingi ebiri mu kwogerwa naye nga nja tutandike bwe tuti omanye ddala kituufu ki ekiriwo. Katikkiro leka naawe nedda leka kutufuula ate baweewe. Akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku ssimu. Era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula. Era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi kugula ku ssaawa 12. Alimba. Obulimba obukusussa obungi buleetedde naffe abaali bakuleko obutakuddamu okukuddamu. Ekisookera ddala ekiraga nti Katikkiro n'alimba kwe kubeera nti bye yayogedde ne Beene ate abisoma mu kitabo. N'ekyokubiri ekimukubiraga nti alimba ojja genda obuuze ku basoma psychology abakuguka mu human nature. Teri muntu asobola kuga nti nayogedde n'omuntu jjo ku ssaawa 12 notantiiro nga gw'omubuuzizza nti wayogeddeko naye budde bwabadde nga ssaawa mmeka oli n'akugamba nti nayogeddeko naye awo zaadde zigenda mu 12 oke ne wabanga essaawa azimanyi era omala zimubuuza naga zaadde nga 12 awo naye afuba otukakasa nti yayogedde nejjo ku ssaawa 12. Alimba bw'ogamba nti Kabaka musanyufu kitegeeza alaba buli kigenda mu maaso. Kati Kabaka tasobola kuba musanyufu n'atuuka n'okusiima emirimu gye egikolebwa n'abuuka ekyalavu y'abantu gye bamuyinako n'ateekinga lavu y'abantu for granted kuba abantu ababuuza Kabaka tebamubuuza in a bad faith. The love they have for him yensonga lwaki bamwebuuza ate si gwali capable okwetika eyo information kuba gwe sebbanja gw'abanjibwa Kabaka. Kati Kabaka tayinza kutigga gwe information ng'abantu bonna amaaso bagatunuulizza gwe gugwe babanja. Ekyo tekiriyo. Kabaka tayinza kuddira laavu y'abantu n'agiteekinga bw'atyo for granted ku ngeri gy'ayagalamu abantu be n'abantu be engeri gy'alaba balajanamu. Tewali gwasobola kugamba mbu simanyi yatunuulira emirimu aleme kutunulira laavu y'abantu gye bamuyinako kuba abantu tebamubanja mu bubi nti oba bamwebuuza mu bubi abaagala kumanya ebikwata ku mwagalwa waabwe. Olimba. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi we baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Era ebyo by'osoma mu kitabo ng'abigamba gwe ku ssimu mbu Kabaka yebaza abantu obutawuddisibwa bannakigwanyizi. Engeri y'okumalawo bannakigwanyizi abalina bye baagala okweyambisa Kabaka tasobola kutuma ggwe. No. Ye kennyini okumalawo embeera y'obwannakigwanyizi bw'agizuula nti gyeri aba asobola nti bannange gye ndi mulamu bano bannakigwanyizi baagala okukozesa linnya lyange kutuukiriza bigendererwa byabwe naye tayinza kusinziira eri ate n'atuma ggwe gwe babanja mbw'omugambira abantu nti beebale butakkiriza bannakigwanyizi. Engeri y'okumalawo obwannakigwanyizi yeye yennyini okuvaayo ng'abantu bwe bakola ki abagaye nti bannange temuwuddisibwa abaagala okweyambisa erinnya lyange. Ebyo byonna olimba ate ogenze n'ogamba mbu waliwo abeeyagala okukozesa obukosefukosefu bwa Kabaka okutuukiriza ebyabwe. Kati which is which? Otugambye waliwo abaagala okukozesa obukosefu bwe. Last time watugamba Kabaka tali ku ndiri. Luli eri watugamba abasawo bamusindika agenda awummuleko. Kati which is which? You are contradicting yourself. Kati essaawa eno oyogera bukosefu. Last time watugamba tali ku ndiri. Mukusooka luli eri ate watugamba agenze kuwummulako. Naye ng'ateera mu kusookera ddala watugamba mbu agenze Bugirimaani kujjanjabwa. Why are you confusing us? Every time you are coming out with a different statement. Iye nsonga lwaki kati naffe tuvuddeyo abaali baga nti why
katumuleke naye kakati bino ebyokutufuulinga tubikooye please. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasise kanso ne kabayoola ne babatwala kampiringisa ani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Omusajja ono buli lwayogera mufukasinga ennyo ku bigambo byayogera kuba ebyo birimu ezima kuba omuntu asobola kulimba bbanga lyonna mulimu abamu bootajja kusiriwaza kati nga ffe ayina statement gyayisizaawo like sitegeera lwaki agireese nti simanyi Kabaka olaba omwana bamukwata ne bamuyoola ate airport biki siraawo kibadde kijira mu mbeera eno yonna but this man mukkirize mugaane is preparing people for bad news kati batandise activating the defensive mechanism eyebyo ebijja okuddirira nga baleesa amawulire gaabwe amabi kuba bw'atandika okugamba nti waliwo abaagala okweyambisa embeera eno simanyi abantu beegugunge ani ayogedde ku kwegugunga abantu babanja Kabaka tewali yayogedde ku kwegugunga lwaki gwote owanda abantu ebigambo mu kamwa nga bw'obiwanze mu Kabaka nti yayogedde naawe lwaki tewaliwo yagambye ku kwegugunga kitegeeza you are preparing people waliwo ky'osuubira ekigenda okujja ekiyinza okuviirako abantu okwegugunga kati essaawa eno atandika okukubirira mangu so that bwe baleeta amawulire gali amabi ng'abantu tebakyasobola kwegugunga ng'abamaze bagaadinga nti abo mwegugunga waliwo abaagala okweyambisa situation eyo. This man is preparing people for bad news. Mu episode eddako ngenda babuulira ngenda baleetera ebirala mutegeere nti these people are preparing people yawo. 2005 nali mu senior 2 balina omusomesa waffe bali bamuyita Sekasan Taibu Mutumba akyali omulamusa Allah musaasire yagenda n'ayingira kiraasi naye nga ku kisenge waliko switch nenga switch eri yayatika kino ekyeru ekiriko switch ne kivaako kati waya z'amasannyalaze ne zisigala munda nga ziri naked nga ziri ziti n'agenda ayingira kirasi kati weyingira kirasi n'alaba switch gundi ati n'abuuza kuno kuliko amasannyalaze ati waliwo nina obi wange kwali kuno ku internet ananjulira yamugamba nti kombako Seka yatabukamu era n'ateekawo embeera olw'okumugamba nti kola ki olw'okubuuza nti kuno kuliko amasannyalaze omwana amugaa kombako kaakati waliwo aleeta olulimi nga taluleeta ku masannyalaze naye nkugamba bwe nti kombako olulimi ndaba oluleeta toluleeta naye nga mmanyi oyagala duleeta mu masannyalaze naye kombako. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Agakombeko ndabo ojja tojja naye ng'ate oyagala kujja kati zino statement zemukola zijustifying omanyi mukwano gwe yagenda n'akola statement ku Thanksgiving n'agamba nti oli mu kigezo simanyi oyina omulimu gw'ogenda okukola maaso awo ebigambo ebyo nali nabinyululamu amakulu ga mulundi ogwo kati geeyongedde okuddamu okunyulukukamu amakulu amalala egimu ku mirimu gy'oyagala okukola maaso awo naye nkugamba bwe nti tolaba nti tukyakuwaamu akatiibwa naye gakombeko tuusa olulimi gakombeko gwe okyaluleeta nga toluleeta naye gakombeko ojja kakasa gajja kudigida kuva mu bigere wansi nze nkubuulira naye nga ky'olina okumanya don't turn your failure into an excuse ebintu byonna gw'olemeddwa gw'owasalawo ne mwetunda. So don't turn your failure into an excuse. Nkuulidde weekalakaasa oli mu kuwoza simanyi abakozesa Kabaka nga akapiira mujja kajjootoka ani asinza okukozesa Kabaka nga akapiira okusinga ggwe. Abantu wano babagobye ku mataka gaabwe nga balina ebyapa babijja mu Buganda Land Board babadde basasula n'obusuulu obwo bugendawo ezo sente zibadde zigenda mu baani. Did you come out with a statement? Simu abakozesezza Obwakabaka ne mulya sente z'amanchoolo abo lwaki ababadde balya sente tekabajjootokanga abadde balya sente z'abantu mbuli az'amaanya
kati aba abantu obasanga okyabanyonyola kabaka okyabanyonyola kabaka nga mukozesezza erinnya lye ne mujja ku bantu ssente mbu za busuulu ne bakola ebyapa ne babeera ku ttaka lyabwe okumala emyaka ne bamala ne babagobawo Buganda Land Board babadde bagisasula obusuulu baani abakozesezza kabaka ng'akapiira ne bamukolamu ssente abo nga tekabajjutukanga. So don't turn your failure into an excuse. Bino byodda wano simanyi fe abakola bwe bati tubamanyi bobo bamanyi lwaki toboogera ne wejjeerera kubanga emidumu gyonna gitunudde mugwe lwaki toboogera era n'olulala nakuwulira waneno ng'ogamba simanyi omanyi abasasula abantu ku mitimbagano bavuma abantu lwaki toboogera ensi nebamanya bano ababi You are obstructing justice. Ensi yonna enoonya baani abasasula abavumi tebalaba kyokka gwe obamanyi obasirikidde owoza tubamanyi batubuulire naffe abaagala okugenda ku peroolo y'okusasulwa tubamanyi tugende tubagaye bannaffe tubale tumanyi nti mwe musasula abantu naffe tubale tusasula oba tubavunaani kubanga abantu bangi waneeno balaajana olw'okuvumwa Abedi bwanika avuma wana abantu twagala tumanye anaasasula Abedi okuvuma abantu. So please don't turn your failure into an excuse. Ate bwoba wakukomba ku masannyalaze kabidde nja ataali mama akyebase zukuka weebaka ki abantu nga bakyakubanja kabaka waabwe abantu obalimbye byobalimbye bituse ekiseera biweddeyo bagenda kukuyingiza emikwesese gy'emmese olaba watuuse okubalimba nti wayogeddeko ne beene gwe bakeera enkya ne badikira eyalingako okubeera nti ali mentally ill gwe noga nti wayogedde naye naye ng'ebigambo ebyamuvuddemu oyo gwe baga nti ali mentally ill bya muntu eyasibuddwa ali mentally stable. Abantu ojja bbawa kabaka waabwe mwe mukeera enkya ne mugamba abantu nti balina okwagala obuwangwa n'ennono. Omuntu tasobola kwagala buwangwa n'ennono and that person doesn't show no concern. Kati si musango bantu kushowinga concern kutandika kubuuza kabaka waabwe aliwo gwe si musango wabula tobavuvuba kuba oluvannyuma lw'okufuna information nti kabaka waabwe yawambibwa ate naawe n'ogoberezaako ebigambo ebibateekera ddala ku bunkenke. Abaleeta enjogera ya Ssaabasajja kabaka awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi Kintu abuze abamu bagamba bamuttirayo abalala nti ensolo ze zaamutanga ayigga naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Uganda eguddemu omutawaana. Kati bw'omala okwogera ebigambo ng'ebyo abantu basuubidde kuliyakitinga batya. Kintu abaamuliko baamugaa nti yakola ki yabulirayo agwo wabaga kabaka waabwe yagenda mu luwummula olwo lwatadda mukwano abantu yitawo balage kabaka waabwe baagala mulaba wano mukwano gwe yakamala okwogera ebigambo n'atugaa nti oli ku bunkenke obwaki nkwebaza kadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Obunkenke obwaki gwatali muzzi wa misango. That's why you have started preparing people for bad news. Obunkenke ngo bwoliko omanyi ekigenda okuddirira kasita omala ono otuusa message ku bantu otandise okuactivating a defensive mechanism egamba abantu nti bannaye waliwo ayagala okweyambisa ebintu bya kabaka obukosefu bwa kabaka abantu beegugunge. Kati abantu yagala ba controlling nga bukyali so that they don't do that. Ate nga God responsible ne mukamaawo abantu ojja bbawa kabaka waabwe. Bino ebigambo byoyogera toyagala bantu bakulye mu maaso. Abakola bino balowooza ti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Kati ebyo ebigambo byogera osobola otandika okwekavalinga kuba oli ku bunkenke oga nti abantu ngenda bagamba batya tebaatabuke bajja kutabuka mukwano era bakukuyingiza emikwesese gy'emmese nze nkubuulira situka va mu kwebaka abantu obalage kabaka waabwe amot ndowooza owulira mahulire ge tusembe okufuna nti oluvannyuma lw'ebyo Abaganda okubanga batabukidde Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo bamusaba nga bamubanja kabaka
neyo amazima amatuufu agalo nti ali emabega okuwambibwako kwa Kabaka Mulondo Munnamutebe okubiri nga yagala okwewaŋŋamya mwabera omukuza wa Kabaka anabaddako bimutabuseeko mbukati eggwanga lidduseemu agenze abamu bagamba agenze kuloga kuwunika bala bagamba agenze adduse mu ggwanga bingi ebiri mu kwogerwa nebyo tujja tubitegeera tubibagambe naye nga batongera okusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abantu bangi abataagala Bwakabaka abataagala Kabaka naye ate nga ye yabawonya ggere kati bali musambya ye yabawonya obwavu kati bamwavuwaza babbi ebyobugagga bya Buganda byonna bimaze oba byeddiza bifuuse byabwe bakoze amakolero ag'amaanyi amakampuni ag'amaanyi bakola mu nsimbi za Buganda nga Kabaka ali ku ddungu kitalo banange tulwanire Kabaka waffe tusabe nnyo Katonda atulungamye atutaase omutanda omuteregga amusuuse akume mu Bwakabaka bwe asobole okulamula abantu be naye nga abantu si bangu. Katikkiro Charles Peter Mayiga tusaba Kabaka waffe yenna gye mumutadde yenna gy'ali mutuwe Kabaka tewali kigambo kirala. Baagala nnyo mwenna abaliko batayimu bali kubaako Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.